genda koboko genda Busoga ozimbe twala yaba abasoga basomye abandi buli mamalwanga bakusomye era wali abantu abafa endwadde muzimbe y'amalwaliro mukole kwegamba kibere wonderful na Yesu kubeera nti mulowoleza mu Buganda kujja kutulugunya Abaganda na tutemula ekyo ku mulundi guno kigenda koma tekigenda kuddayo mu lutalo lwe tugenda okuyingiramu luno lutalo Sirwa Bunanfuusi Omunanfuusi yenna taluyingiramu Omunanfuusi yenna taluyingiramu kubanga ndi musanyufu mu mubiri gwange mu kulwanirira ensi yaffe Buganda ng'Omuganda wabula nga kyekinkakatako abaana n'abazzukulu basobole ogisanga nga yeesiimisa. Omukyala Mulongo eggulo yateesezza naawe ekyokulabirako n'agamba nti edda nga tukyali bato buli omu kati yeeteeke mu buto bw'ebiseera ebyo twatyanga enzikiza n'obeera mu ttaala n'otayiminga omuntu omukulu ng'ajja n'omugoberera osomoka akazikiza ako otuuke gyeri osirayo kikkowe naye kati ate omwana omuto yeekweka muntu munne n'agamba kanneekweka mu kazikiza kano kati takyatyanzikiza atya muntu munne kubanga basaddaaka abaana batemula abaana bakuba buli kimu kyonna buli kiramu kyonna kasita bamanya nti oli Muganda. Ensi yaffe eyo Buganda batutumanga ku maduuka naye kati n'emisana abantu ne bakwata abaana okubabuzaawo ye kidnapping ya wano. Abaganda tulowooze kunyagulwa n'okutemulwa kwe tutemuddwa batunyagudde ebintu bingi bassekabaka baffe be baakola ne babeera nga babitadde babirowolereza ne bagamba nti nammwe kati tubeere nti ensi zeesiima bamirinwana baffe naye bo tebaasiima basazeeyo tusalako mitwe nga nkoko bannange tuve mu bwewankoko mu byawambuzi byewante fanga Omuganda omusajja fanga Omuganda omukazi ow'amaanyi. Mulongo yayogera ti olaba nti n'akaana akato wadde oli abakakutte ng'agenda kasaddaaka kakozesa amaanyi ago ge kalina kale ne kasamba keetaase naye gwe omuntu alina amagulu asobola okudduka asobola okuvuga emmologa asobola okuvuga eggaali asobola okuvuga pikipiki neweewonya n'osobola okubeera nti olwanirira ensi yo n'obeera ng'otiisa Abaganda banno. Abaganda mukiveeko, Abaganda twemala bulungi, Abaganda tulina amaanyi gaffe bajjajjaffe abatutegekera ebika gamaanyi nnyo bala ebika 25 ebika 52 buli kika kireeta amagye kale buli mutwalo tekitugaana nti limiti y'amagye bwe gati tulina okukola amagye nga muli kyetaagisa. Senagambyeko bannyabo ne basebo badde nti alina kameseji kensoma kano webale nnyo nga njogera kuba ekibiina ti Obuganda bwabufuula ekkubo mwe bayitira olumu wakazindalo tingenda kuzzayo ebya Buganda. Olwo Abaganda ne babanga nti batutadde mu ttuluba ery'obuteesobola oli muli wakuteeka akadingidi ako abakutadde mu ttuluba ery'obuteesobola abakufudde mulema abakufudde muzibe bw'oba teweesobola kitegeeza nti buli kyoyagala baba balina kukikukolera bukolezi. Gwe oba ofuuse luguudo kwe bayitira okutuuka we baagala be bantu abo abajja n'ebigambo ebiwoomerera ng'akubatiza ekibiina nga bwe kiri ekirungi ennyo ekya DPC banyisipi byonna ebibiina biina gasiya bitwale nti gasiya buli ajjira mu kibiina nga tajjidde ti ajjidde mu kkubo eggolokofu bannange tufudde ekimala tubonyebonye ekimala
tukubiddwa emigga kimala panda gali tupanze panda gali ezimala naye bino tubikole nga guno gwe mulundi ogusembayo nga tuyingira mu nsi yaffe nga tujeerwa nga tekuliiko kukola ndagaano tekuliiko kusaba timusaba federo kyate kuteesa ebyo bifuza biguumaaza by'abantu Baganda. N'olwekyo nsaba Abaganda twekolere ebyaffe tulwane entalo zaffe entuufu tetulowoleza mu kuyambwa n'ababibiina tebalina bwesugwa banoonya byabwe byakufuna ye tatunuulidde mwana gwe basaddaaka tatunuulidde bantu bagobwa ku mataka enkya n'eggulo tatunuulidde butale bwokyo bwa Baganda tatunuulidde engeri gye basaanyawo obutonde bwa nsi yaffe Buganda. Wabula ayagala bwa wayinza kuyingirira atuuke abenzikiriza ze twagandawaza ne tubayita bannaddiini abo baali wadde ekyokulabirako ekirungi eri Abaganda nga balaga amazima eri Obuganda. Abo twali bafunyeko ekyokuyigiriza kyamaanyi kibalisoose okuyigiriza mu nsi wali mu Buganda. Ffenna tulina betuyita abamanyi betuyita bannaddiini abeeyita bamutya Katonda betugamba nti batubuulira mu kkubo ery'amazima betugamba nti batambulira mu kkubo ery'amazima munaasonyiwako naye baali batubuulidde ku byafaayo by'ensozi za Buganda kwe bali. Ekyo kyebuuza bannanga amazima tugajja fe tujjayo kati amazima byebitabo ebitukuvu bye tugamba nti ekitabo ekitukuvu Buganda ekigenda okubeeramu ebyafaayo ebyo baali batubuulidde ku byafaayo by'ensozi z'Abaganda kwe bali. Nemugamba nti ensozi ezo bannaddiini mwazifuna mutya? Mwazifuna mu mazima. Badde eryo lyali badde essomero eri abantu bemubuulira okutya Katonda. Kubanga ne bakubuulira ekyo twakikolerangamu bwe kiti kye kanisa gye twasombanga abaslaves nga bagenda bwe bati ewanga dd'ebbanga ddene awo twatirawo ng'abantu. Mwali badde mumanyisa abantu ebyafaayo eby'amazima eri abagoberezi ba Katonda. Mwali soose kutegeeza abantu byafaayo bya nsozi ezo eziriko amasinzizo. Engeri gye mwazifunamu kyekikukka nga tonnayogera kintu na kusoloza ssente naye ensozi ezo ziriko ebikolimo. Fe Abaganda tukimanyi bulungi nti ebifo ebyo okuli amasinzizo zaali mbuga za Buganda. Lubaga lwali lubiri lwa Ssekabaka waffe ate Namirembe gyali ssabo ekkulu erya Buganda. Kati nga tonnabulira bantu kiri kigambo sooka obabuulira engeri gye wazimba enju wagisaddaakiramu abaana mwasukumira abantu ebivune bibaluma ne mubalwaza obulwadde nga mwagala baveewo. Yembeera y'emu gye tulimu ku mulembe guno ogwa Museveni ogwajja okusaanyaawo n'okunyaga enfo za Buganda. Yembeera gye tulimu naye nga bw'otunuulira abalusesaamu abo be nagambye nti abeeyita Abaganda nga beetimbye ekifaananyi ky'Abaganda mu maaso naye nga si Baganda. Katikkiro Jabbi Walusimbi ayambadde ekifaananyi ky'Abaganda yeefudde omumanyi ennyo ku bya Buganda nga taba na kitiibwa bajjajja ba Buganda abataka ba Buganda tabaweera ddala kitiibwa. Yeetwala nga wawaggulu nnyo ng'enkyata afe n'avunda ne tumuziika
n'aziikwa oluusi nga taziikiddwa na kuziikwa. Ng'addidde qualification ze ez'obwayinginiya ze bayita ebbaluwa z'obuweesi, mwayimiridde ng'engabo okusaanyaawo amasiro g'abassekabaka baffe. Kyewuunyisa nnyo bannange. Ng'atutegeeza nga bw'amaze mu bw'obuweesi emyaka inginiya emyaka 42 nga inginiya. Kwegamba kitiise nnyo abantu abumazeemu ebbanga ddene. Tutegeeza obwayinginiya bugirawa ku bwakatikkiro bwa Buganda. Kitegeeza ki ku bwakatikkiro bwa Buganda? Twetaaga okumanya obanga obwakatikkiro bwa Buganda bwetaagisa bbaluwa ya bwayinginiya.